Coming up. Kankutegeeze. Munnamawulire yaani? Era wembadde nzijaawo. Munnamawulire ye munnannyini ggwanga. Wanje? Munnamawulire ye munnannyini ggwanga. Let me repeat it as Dr. Sava. Mu Uganda bannamawulire baagwa ebbeeyi. Wanje? Mu Uganda yensi yokka eterina bannamawulire. Betulina kati tubayita batya olwo? Simanyi bwe babayita. Nange onvumiddemu ontwaliddemu. Naawe nkutwaliramu. Kati oha mu Uganda tubadde tulinamu bannamawulire tulinamu batya olwo? Simanyi bwe beeyita. Nakaaba nnyo ennaku okulabika nti munnamawulire akubwa by police. Era nga tukubwa. That is a stupid hopeless brain administration. Munnamawulire tateekeddwa kuba. Badde manyi balina okutukuba. No. Tulina kwetwalayo kyetwaliwo. Mu professional yo tekiriyo. Bw'alaba nga katugambye leka nti nkutegeeza lwaki tekiriyo. Mu professional yo ekyo tekiriyo. It is not there. Munnamawulire awali danger wagenda wajja amawulire kubanga ye musomesa w'ebweru. Tagamba ti nawulidde. abatulaba ku mutimbagano gwa Brown Skin Events amanya gange nze Douglas Chikabi Segawa neddira nkima ndi musajja muganda bye tuli wano ku Satellite Hotel era nga tulina emboozi n'abantu abaddala abatulaba mwenna mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga mwebale kutufuula kike tuli abali mu nsi ez'enjawulo tubatumiddeko nnyo abali mu Kenya abali mu Rwanda abali mu Middle East mu kibondo kya Buwarabu ensi zonna eziri awo Bahrain Qatar abantu abali e Yemen abantu abali e Oman abantu abali e Saudi Arabia tubeyanziza nnyo mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga mwebale na ku sharinga links ku bantu bonna ab'enjawulo abafamile zaabwe kuba eno media yo yajja kubaweereza era tujja kubaweereza olwaleero tuyina emboozi eyaddala n'abantu abaddala nina omusajja muzeeyi kitange atuzaala abantu abasinga obungi munnamawulire ayina PhD NIT musajja awangalidde mawulire ate mutunuulizi wa nsonga omukukunavu mbadde nsaba yeeyanjule tusimbule emboozi tuyina topics zetugenda okwogerako mu maaso awo oba ensonga ez'essimba zetugenda okwogerako mu maaso awo amawulire gaabaaki twawubira wa ffe nga bannamawulire abannamawulire lwaki tetukyalina nsa bwe tuva awo tugenda kwogera ku ngoma tuli mu Buganda wano amazima gali nti engoma eyuga omusajja ono kasooke yeeyanjule atubuulire Dr. Nno Mulamba naye ng'omuntu waliwo bw'otasobola muliira mu mmere ye ye kagikwatemu agyeriire tusanyusa okulaba gyesebo nange nsanyuse nnyo okulaba nkwaniriza nnyo ne sekwaniriza yina okunteeka okujja okunkyaza olwaleero era neebaza olw'okunnonda mu nsi bannange naffe twebale tuwa akakisa okujja okutukyalirako wano nze mbakyalidde kubanga nnumwa nnyo eby'eggwanga lyange nze bw'oba oyagala okwogera nange okuyomba nange waliwo ebintu bina sibikolangako application era simanyi bagiwandiika one okubeera omuganda tekikolerangako application era simanyi bagiwandiika ekyokubiri okubeera nga ndi mu Royal Family simanyi bye bakiwandiika wensanga bwesanzi nga naawe oli okubeera muzzukulu wa Gabunga ebuwaya nze sikikolangako application kati abali ku mutimbagano guno ogwa Brown Skin era nekyo sikolangako ekyokuna kyenkugamba nze obutazaalibwa
tebakikolako application. Ze saazaalibwa Kati muzeeyi nze naleetebwa buleetebwa naleetebwa omumbejja tazaala. omumbejja akola ati Tazaala aleeta buleesi. omumbejja aleeta Hey. ako nako mbadde sekamanyi kayiza. Kati abali ku mutimbagano guno njagala muzeeyi abeeyanjulire baagala okumanya amannya go era okola ki era owangaalidde mu ki? Amannya gange ga mirundi 2 nja kubategeeza. Mpitibwa Saava Nsuubuga George. Naye kaakati mpitibwa Dr. Saava George. Kati abatulaba baagala okumanya erya dokita lyavaawa. Lira Saava tebamanyi gye beerijje lyabo. Wandiyagadde dibategeeza osobola dibategeeza kubanga ffe abantu ababiri Saava ne mwannyinaze naava tetuzaalibwa. mukola muty olwo? Ffe tuli bazaale kubanga tuli mbeera mu lubuto lwa mumbejja. Omumbejja tazaala. Ako nno kapya ku nze mbadde sikamanyi. Omumbejja tazaala. Omumbejja bw'aba tazaala omumbejja akola ki? Aleeta Saava, aleeta buleesi. Era bakulangira omumbejja aleese Saava, omumbejja aleese naava. Nzaalibwa Mubejja Agasankinzi mwannyina wa Muteesa. Okay. Era nze Saava Muteesa gwe yakuliranga mu ngalo. Nze nga mwembeera. Okay. Kiba kitegeeza muzeeyi oli munnamawulire? Ndi munnamawulire. Muzeeyi kambeeko bye nkubuuza. Nange ndi munnamawulire. Abatulaba mwena mwena ku Brown Skin Events nga bwe twabategeezezza tuli mu mboozi eyaddala n'abantu abaddala. Twagala okumanya bannamawulire twasobyawa ki kye tutakola mu butuufu bwakyo kuba tudde mu mazima bannamawulire tuweddemu ensa. Nsobi ki ze tuba tulina okukola oba ze tulina okutereezaamu amawulire gono okusobola okudda ku nnono gye gaaliko tusobole okuweereza abantu okusinga okuweereza ebyaffe. Kankubuuze Dr. Saava, bannamawulire twasobyawa tukola ki mu nsobi? Bannamawulire temwasobya. Layini y'abannamawulire abantu abakulembera eggwanga batandikise amateur administration. Tebategeera. Kyogezaako tegeeza mu ekyo? Kwegamba beeyagaliza bokka. Tebayinza they are not honoring. Temunnamawulire ateekwa okubeera bw'ati. System y'abannamawulire tebagimanyi. Kyogezaako kutegeeza Dr. Saava obunafu buli mu administration? Yes, amateur administration. Nti ateekeddwa okubeeramu n'atateekeddwa kubeeramu bonna baabigatta bugasi. Togenda kubuuza bakulembera gavumenti kaakati n'omubuuza nti munnamawulire kyeki. Kuba kati buli omu yafuuka munnamawulire n'alina essimu ye bweti. Eri profession si kufuuka. Wangi sikukaddemu ako. Eri profession si kufuuka bufuusi. Si kufuuka bufuusi. Bangi bafuuse bufuusi. Bonna bafu. Bwe bafuuse ne bafuuka bafu. Bali pleasing. Munnamawulire ta pleasinga. Munnamawulire ayogera ng'ekintu bwe kiteekeddwa okubeera. Kankutegeeze. Munnamawulire y'ani? Era we mbadde nzijaawo. Munnamawulire ye munnannyini ggwanga. Wanje? Munnamawulire ye munnannyini ggwanga. Let me repeat it as Dr. Saava. Bw'osoma mu university n'ofuna ebitibwa byo n'ofuuse professor mu agriculture whatever it is, bakugamba nti ebyo by'osomye wano bitulekere obireka mu university gy'osomedde. Okiraba? Nkiraba. Genda ebweru
n'ofuluma university ng'ogusima ebbumba ebweru gy'osanga omusomesa waayo. Omusomesa w'ebweru mu nsi yonna, I'm talking on international level. Definitely, yes. Okiraba ye munnamawulire gye bakusindika akuyigirize. Kati wano tulinawo institutions zisobola kuyigiriza bannamawulire nga ndaba zibaddewo. Sooka olinde. Njagala twogere mu ngeri eri ennimacwa. Kubanga we are here to educate the people and okubajjayo gye baagwa mu kinnya. Tetupapa. Okay. Yose program tuligiddamu. Naye nga tutegeezezza abantu ekinyusi. Munnamawulire ye nannyini ggwanga ye musomesa ow'ebweru. Bino byosoma mu university yonna ebyagulikayo bifunyemu obwa professor ebyo byonna n'obirekayo mu university ne bagamba genda eri omusomesa. Genda mu nsi osangayo munnamawulire. Era mu mawulire mwe muli ekigambo editing. Kankuwa ekyokulabirako. President Museveni ayinza okuwandiika speech ya pages 6. Naga nti eno yegenda okusomwa. Ne mugenda mugisoma. Munnamawulire ajja kufulumyamu half a page. Nga byonna bisunsudde ebigasa byokka byasunsulamu. Ye musomesa ow'ebweru. Omulala ayinza okukiwakanya. Naye si bwe kiri. Kyo bwe kiri. Kwegamba asinga okuweebwa ekitiibwa yaani mu nsi yonna? Munnamawulire. Dr. Sava Kinera nange bwe namanyira nti bannamawulire ba mugaso. COVID-19 oba obulwadde buno bumunoona mawugge bwe bajja, bannamawulire bokka be baali bakkirizibwa okutambula n'abasawo. Bwe namanya nti bannamawulire mu nsi mwe tuli ba mugaso nnyo okusinga nga bwe tubadde tulowooza, awo bwe nzija ekibuuzo, bannamawulire bano abeekikiitanyiza mu mawulire nsobi ki gye basingidde ddala okukola esse professionalism eyo? Mu Uganda bannamawulire baagwa ebbeeyi. Wanje mu Uganda yensi yokka eterina bannamawulire. Bwe tulina kati tubayita batya olwo? Simanyi bwe babayita. Nange onvumiddemu ntwaliddemu. Naawe nkutwaliramu. Kati oha mu Uganda tubadde tulinamu bannamawulire tulinamu batya olwo? Simanyi bwe beeyita. Nze nali ku TV ne ku radio nempulira nakaaba nnyo ennaku. Nakakaaba emirundi 2. Ng'ekikaabya ki? Nakaaba nnyo ennaku okulabika nti munnamawulire akubwa by police. Era nga tukubwa. That is a stupid hopeless brain administration. Munnamawulire tateekeddwa kuba omukulu wa poliisi omwogezi twali naye ku TV ne ku radio n'agamba bannamawulire okubakuba njagala mukitwale bulungi nnyo. Twabagambye otegedde nti wali temugenda ne bagenda, waliwo ddenja. Kakati baagala okutusinza empaka ne baagala okugera ekitwavudde tubakuba. Okirabye bwe yakireeta? Kiraba bwe yakireeta. Ye mwogezi wa poliisi. What does it mean? Mu nsi yonna omwogezi w'amawulire, omwogezi w'ebitongole oba wa gavumenti ateekwa okuba nga ali mature journalist. Kituufu kuba kyova olaba tulina ne course unit era mu mawulire public relations ekuyambako nnyo era gye basomye nnyo abaogezi b'ebitongole oba spokesperson b'ebitongole bateekwa okubeera bannamawulire. Bateekeddwa okubeera bannamawulire naye ne banda secretary bateekwa okubeera bannamawulire. Naye mbuuza ekibuuzo, bo bannamawulire? Anti kyekyo kyebuuzibwa. Omanyi bwe yagamba tubagaana
okugenda wali kubanga wali danger nolero baagala okutwala ekifuba nentegera nga balina unimputable brain administration hopeless. Dr. Salva Kansoke nkusikeyo katono bannamawulire ogambye mu Uganda tulina bawera era mu Uganda balabika temuli ekireese ebyo obwavu bungi totuka ku bwavu leka mmaleyo kiri tokomaleyo kale omwogezi wa gavumenti owa poliisi n'afulumya ekigambo ekyo oba omutendamu amagezi oba toba tumutendamu magezi akola ye mulimu gwe gwalaba ate mulimu ki what type of work oyinza okwogera eri munnamawulire n'omugamba nti muganya okugenda wali ona animature brain Fred nange yali ku omusimanyi kwegamba sogera linnya Dr. kyenjagala okutegeeza njagala abantu bakitegere bulungi munnamawulire we bamugana okugenda wali danger ate bonna baloke bamukube abo wagenda munnamawulire kankwatemu katono Dr. Boss bannamawulire bano poliisi yonna mu ggwanga oba mu nsi yonna eteekeddwa okutukoma ffe bannamawulire era yo eyina ebbeetu erigiweebwa ssemateeka okukukira munnamawulire yenna yenna abagenda okutuukibwako obuzibu. So it is not there. It is not there. Ekyo bakyogera by pleasing and mature pleasing. Badde manyi balina okutukuuma. No. Tulina kwetwalayo kyetwalayo. Mu professional yo tekiriyo. Bwalaba nga katugambe leka nti nkutegeeza lwaki tekiriyo mu professional yo ekyo tekiriyo. It is not there. Munnamawulire awali danger wagenda wajja amawulire kubanga ye musomesa w'ebweru tagamba ti nawulidde kyevudde nkugamba ti bw'owandiika nankani yakweditinga alina okukwogera ekintu ekiri mature we not unmature we. Ate gwe mu journalism nga munnamawulire yensonga lwaki bakugamba mwe mulina akagambo ke bayita editor. Munnamawulire tamala gafulumya. You edit somebody what you have said. Kati kankubuuze era soko nkuleke ngu sikuba bannamawulire naye muteekwa okubeera mwe mulina ekigambo edit. You edit somebody's brain. Byayogera biri mature or unmature. Okay, Dr. Salva. Kankujenda kano nja keerabira. Nasaalirwa nnyo ab'amawulire nakigwako nenkaaba amaziga eri ab'amawulire. Banyoomebwa mu ggwanga lyonna okufaako obufi. Era kyetiyonva ogamba mu bannamawulire teri ali ku international level muteekawo nti bano be batukulembera sasa naye what are they doing? Bamanyiddwa ebweru. Akakiiko akatuula mu byenfuna kabannamawulire mulinayo siiti ng'ate oli twalinayo siiti Godfrey Musisi. Nanti bajja bagamba tuli ujja ekola ku nsonga zaffe. Twogera kigambo bannamawulire toleeta kibiina. Mwalonda ekibiina ekirima ekinafu. Tekisobola kwesitula lwaki tekyesitula kubanga kiri ku prison system. And to the sense that regulated by UCC. Kakati kyembaddeko abantu bonna basitulibwa bannamawulire nga bakugambye gwe kakatwa n'osituka nti bannamawulire bagenda okusanga vice president n'emmere tagirya kuba abeera ku bunkenke. Abeera ku thank you very much. That's what I'm going to say. Abeera ku bunkenke. Bannamawulire bajja n'ayogera ki? Dr. Salva sokukwatemu katono. Bannamawulire bano balina engeri gye boolesezaamu ebintu by'Obuganda mu bukyamu gwe bw'oba olaba. Tebafunye information ntuufu kuva eri bantu batuufu nanze bwe nkufunye essaawa zino. Tebalina. Ekitattanye bannamawulire kiri kimu. Bali ku prison system.
omukyalo ono ewa commerce ow'ebyennankani minisita yani aliwa ono aludde kuba minisita bw'amakolero Amelia Kyambadde nafuna akakisa neŋŋenda nga njagala kumulaba nenfuna omukisa muyitirivu nga bannamawulire bagenda okukisinkagana ng'olukiiko lw'abamakolero olukulu lugenda okutuula bannamawulire bwe baatuuka ne baaliira emizindaalo gyabwe olukiiko lw'abasuubuzi abakulu lwe bagenda okutuula ono yagenda okulwogera lugenda okuteesa byaffe baba bateesa bannamawulire bagira kiwe bali ne bateeka emizindaalo gyabwe gyonna ne babuunya luumu gye bagenda okugira ki okuteesa ne mbasanga mu visitors room nangenda okulaba Kyambadde nagenda okubatunuulira ng'emimwa gikaze sooka olinde nga basiiwuuse munnamawulire tasiiwuuka sooka olinde mu kiseera ekyo if you come the press ministry yandibadde teekawo entertainment y'abannamawulire kyekiri mu nsi yonna otegedde ng'emimwa gibakaze basiiwuuse n'okusiiwuuka bafaanana mu mbeera ndala ne mbagamba tabange mukola kiwano nti tulinda nankani olukiiko lutuule emizindaalo gyaffe tugitaddeyo okumanya nga bannamawulire muli ne respected babatwalanga buwuka bwe baatuula bwe bajja bali babagenda okutuula ne bagamba tetwetaaga bannamawulire tujja kubalaba nga tuvuddeyo bannamawulire ne basituka mu bunaku bwabwe mu kusiiwuuka kwabwe kubaliko ne bagenda bajjayo emizindaalo gyabwe ne bagireeta ne we batudde naye nga tebabaleetedde wadde akacupa k'amazzi egenda okubatunda nga basiiwuuse bonna bagenda li nti Mukuma Amelia Kyambadde ne mbagamba muyinza muti okufaanana bwe muti ne mbagamba if it is a place bali bwe bamala okuteesa mbaga nti balooke babayite ekyo tekiyisa bannamawulire abo temuyingirawo mu nsi yonna kebafulumya bakiyita press release press release teyisa bannamawulire bunyabo ne busebo bwali awo bonona ne busirika ate tunaakola tutya ate emirimu bayinza okutugoba era kyo bwe kiri ne babeera awo what does it mean bannamawulire kwegaba bambi obasaasira nabo beetaaga akawagu so they don't talk as a journalist should be kyova osanga nga tetulina proper information kubanga proper information yonna eri pleasing system ate mu journalism temuli pleasing system. Atulaba ku mutimbagano gwa Brown Skin Events tulina emboozi eya ddala n'abantu abaddala amanya gange ze Douglas Kikabi Segawa nga ndi n'omukugu mu nsonga ezimu muzabe amawulire